wonna wosizo okuba ate ng'otwekumiddeko webale kuba ate ng'ogobera omukutu guno twagala okuba ate nga tusasirako mwenna bannankyukakyuka mission 2023 twagala okuba ate nga tubasasirako aba people power mwenna mu Uganda yonna n'okwetola ensi yonna twagala okuba ate nga tubasasirako n'abantu ab'ekyannamukaaka Bukoto Central yonna twagala okuba ate nga tubasasirako olw'amawulire agenda kugetandikiddemu olunaku olwaleero agamunywanyi waffe gwe bayita Katongole Badru Muhammad asobodde okuba ate nga olunaku olwaleero talukeseza olw'embeera nti afunye akabenje amakya g'olunaku olwaleero ng'ayolekera e Ruhama. Abamanyi Ruhama badde bagenda kuba ate nga baziika omukulu gwe bayita Seeka Anas Kalisa eyatufuddeko olunaku lwajjo. Munywanyi waffe ono Katongole nno abadde musajja mukozi nga asobodde okuba ate nga afuna kasente mpolampola era nga badde akola mu kibuga Kampala ku Nasa Road era nga badde designer wa bipande eby'enjawulo graphics ez'enjawulo abadde kafulu nnyo ku Nasa Road. Omukulu olwo yasobola okuba ate nga afuna ekirooto nga yeegwanyiza ekifo eky'okukiikirira ekitundu kya Bukoto Central. Akadde kano aliyo ye Vice President yakikiikiridde okuva natandika okuba ate nga mpulira ebyobufuzi mu Uganda yasobodde okuba ate nga akiikirira ekifo ekyo. Kati omukulu ono naye yasobola okuba ate nga avayo n'agamba nange nsobola okuba ate nga ndeeta enkyukakyuka gye nzaalibwa. Munywanyi waffe ono gwe bayita Katongole nno azaalibwa mu katundu ke bayita Takajunge. Bw'oba omanyisa ekyannamukaaka eyo yonna kyesiiga omukulu ono gy'abadde ayagala okuba ate nga akiikira naye nga mwana ozaalwa ye Takajunge gy'azaalibwa naye nga mu kibuga Kampala ku Nasa Road wabadde ayiyiza ekikumi. Asobodde okuba ate nga akoze bingi nnyo mu nkyukakyuka oba mu struggle era nga y'omu ku basobodde okuba ate nga yagamba agenda kuteekawo ebipande byonna ebigenda okukubwa mu Bukoto Central kyannamukaaka kyesiiga yonna n'ebitundu by'amasaka ebinaanyeewo ebya Bobi Wine nga yasobola okuba ate nga abiwaayo ng'agenda bikuba ye nga ye olw'okuba nti abadde designer era nga abadde alina machine ezifulumya ebipande ebyo. Omukulu oyo tasobodde kuba ate nga atuuka e Ruhama okuziika munywanyi we gwe bayita Seeka Anas Kalisa yatufuddeko olunaku lwajjo. Embeera nga osobodde okuba ate nga etambula munywanyi waffe ono era abadde yafuna kaadi eya Nuupu gwe tubadde tulinayo ng'owa Nuupu. Omukulu ono Katongole Badru Muhammad gwe tubadde tulinayo ng'aba Nuupu. Akadde kano tuli mu mbeera yagesebwa olw'embeera nti mu mbeera nga osobodde okuba ate nga etambula abavuganya kuliko omukulu gwe bayita Vice President Edward Sekandi y'omu kubadde mu Parliament okuva olw'enatandika okuba ate nga mpulira yabadde MP wa Bukoto Central. Omulala asobodde okuba ate nga nvuganya omukulu bamuyita Sebamala Richard yagamba nti wa DP ate ateekako nti wa People Power mu mbeera eyo era badde bakaalina ekifo kino omukulu Sebamala n'omukulu ono gwe bayita Katongole ng'agamba ye wa People Power ane bagamba nti ate ono gwe bawa kaadi naye nga kaadi ye entuufu baali bagiwa Katongole Badru Muhammad n'ebyannaku nnyo ng'embeera basobodde okuba ate nga etambula Mukama tagera bubi nenga yembeera bwesobodde okuba ate nga etambula. Bannakyesiiga ab'ekyannamukaaka mwenna bannankyukakyuka Bukoto Central twagala okuba ate nga tubasaasirako okwetoola ensi Uganda yonna n'ensi yonna olw'okufiirwa omwana omuto omuvubuka abadde azze okufuttiza omukulu gwe bayita Edward Sekandi ng'agamba ye munnankyukakyuka. Sigamba nti waliwo we baleese nga munnankyukakyuka ono musayi muto ye abadde azze ng'agamba nti omukulu Edward Sekandi nyina okuba ate nga mulemesa Parliament era budde bonna abadde akoze ground work ow'omulembe ennyo era abadde akoze enkyukakyuka y'amaanyi nnyo ng'alina ttiimu ey'amaanyi esobodde okuba ate ng'efuttiza omukulu gwe bayita Edward Sekandi era Bukoto Central y'omu ku badde basinga okuvuga olw'embeera nti Nuupu okwetoola Uganda yonna yasobola okuba ate ng'ewamba. Akadde kano katulinde ekinaava mu Electoral Commission nenge enteekateeka z'okuziika omukulu ono zigenda kuba ate nga zibategeezebwa olw'embeera nti bonna abakulu bakyali Ruhama ate nga baziika Seeka Kalisa. Yembeera bw'osobodde okuba ate ng'etambula naye nga tubajjukiza 2021 teweerabira kulonda ng'embeera bw'egenda okuba ate ng'etambula. Londa Kyagulanyi yekka gwe tuyina yagenda okuba ate nga akulembera Uganda empya eddako nga bw'egenda okuba ate ng'etambula naye nga bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bawanuza ensonga zonna nga zitambula nti mu kufa kw'ono omukulu kuyinza okuba ate nga mubaddemu eddogo era nga kigambwa nti abamu muyinza okuba ate nga mubaddemu eddogo lye basobodde okuba ate nga munywanyi waffe ono Katongole lyasobodde okuba ate nga tabuuse mu kabenje kafiiriddemu ng'emmotoka yonna eweddemu nga bw'osobodde okuba ate ng'ogirengera. Tubasaasireko ab'eŋŋanda abafamire mwenna twagala okuba ate nga tubagumya nti mugume 2023.